Mukulu Sseggona akali amaggwa Medad era yeyogerako emabega nga bwe yeyogera ne mukama waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba okwesimbawo yali ali ku interview emu era ne mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yeri ku programu emu ndowooza bakuterefayina n'agamba nti bw'ayogera ne mwami Honorable Sseggona n'amubuuza nti naye osobola mu bigambo bye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ayina engeri gye yamubuuzangamu ng'abalaata ng'ani abuuza nga Sseggona abuuza mwami Kyagulanyi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'akyali mu nteekateeka ez'omunda ez'okwesimba ku bwa pulezidenti bwe baali bamubuuza ku kya Nuupu n'agamba nti eri pate yange nga nagamba nti pate yiye nze nagiwolereza ne bw'olaba okubeerawo nze nagiwolereza Medad Sseggona akali amaggwa bwongo bwange okugiteekawo okuva ng'etandika tuli mu kaseera kw'olwo waayogeredde ng'ekitebe kyaffe kirumbibwa emirundi 3 kumpi buli wiiki tuli mu kaseera ng'abaana baffe basibe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa pijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tukwaniriza nnyo gwatulaba kw'emboozi mu UG tweyanza nnyo tweyanzeege okututegera amatu ate n'amaaso okuba ng'otulaba bulungi nnyo wonna w'osinzira okutulaba mu budde bwonna w'otulabidde muba bwa misana oba bwa kiro tukwebaza bwebaza olw'okuba nti nno otugoberera. Nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne mwami Tegusuulwa tuzze tuwayemuko ku mboozi musajja munnabyabufuzi musajja munnamawulire era ensonga zonna azigoberera ate nga n'amateeka gennyini agalimu butereevu. Asoko nzikiriza akubuuzeeko tutandikira olunaku lwaleero kanso sebo nsanyusa okulaba nange bwentosebo bitambula bitya mwe tuli mpola mpola mpozi mweyo kulikayo ku kitebe olunaku olwaleero kitebe tubaddeyo tuvuddeyo ebintu bitambudde bubi okay ebigenda okusokera ddala ebigenda maaso obigoberera nalabyeko awo omukulu Sseggona akalya amaggwa Medad owa Busiro East ya Busiro East bingi byayogedde mabegako kaawo si mabegako nduza yabegedde no kulwadde nozanga lwa Sunday ebigambo ebyo byayogedde byawawaza amatu g'Abannayuganda bangi ne bagamba nti omukulu kyekimogeza ebigambo bino bwe yagambye nti nno ye nga yakali amaggwa nti mu ndagaano gye simanyi bwe yali mpandiiko bwe yali yabigambo nti mwami Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ebisanja bye bye baamuwa bibakanyako biri bibiri yanagamba nti ekisembayo kyayingira bwe kiggwako Sseggona yaddako okubeera pulezidenti w'ekibiina kya NUP buli omu okubaganya ebirowoozo kungi nnyo okusinziira ku maloboozi ag'enjawulo. Ebigambo bye wabiwulidde bulungi? Nabiwulidde bulungi. Sseggona ekituufu yabadde ategeeza ki? Ekisookera ddala kye yabadde ategeeza yennyini yakimanyi. Kubanga Sseggona munnamateeka ate munnamateeka atali wa bulijjo munnamateeka ali ku ddaala erya waggulu ennyo y'omu ku bannamateeka be twenyumirizaamu mu Uganda ensonga ze yabadde ayogerako
nga munnamateeka ndowooza yali badde azitegeera bulungi mu communication naddala mu politics nnyonnyiri ddala ng'oyogera ku nsonga ennene bw'etyo sikusuubira nti oba okyamuse bukyamuse ne bakusanga ne bakubuuza n'otandika okugamba nti nze ŋŋenda okuddamu okubeera pulezidenti wa Nuupu His Excellency Kyagulanyi ng'avuddeko oteeka okuba ekintu ekyo oludde ng'okirowoozaako n'ekirala okukyogerako ng'okyogererako wa si gwe gusoose ng'ayogera ebintu ebitaalyogeddwa osanga ebyali badde ebya level endala etali ya public mukulu Sseggona akali amaggwa Medad era yeyogerako emabega nga bwe yeyogera ne mukama waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba okwesimbawo yali ali ku interview emu era ne mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yeri ku programu emu ndowooza ba ku telefayina n'agamba nti bw'ayogera ne mwami Honorable Sseggona n'amubuuza nti naye osobola tukuteekeyo mu bigambo bye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ayina engeri gye yamubuuzangamu ng'abalaata ng'ani abuuza nga Sseggona abuuza mwami Kyagulanyi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'akyali mu nteekateeka ez'omunda ez'okwesimba ku bwa pulezidenti yaliko mu kafubo n'owekitiibwa Medad Sseggona ne bwe nali ndaba puroguramu eyo His Excellency yannyonnyola dimina ne decorum dimina kwe kugamba nti bw'oba oyogera n'omuntu oyina engeri gy'olina okutuula mu katugambi bwe tubeera naawe nga nkukyalidde oba tuli mu woteeri oyina engeri gy'olina okulabikamu engeri gy'olina okutuulamu engeri gy'olina okwogeramu engeri gye nina okuyingira mu lukiiko lw'abantu abatudde dda ne bano baali babiri nga batudde baali babiri naye bw'obanga ddala nze naawe tuli mu lukiiko tulina ababiri naye ng'ensonga nkulu tonsuubira kutuula bwe nti kwesuulira tonsuubira kutuula ng'osazeeko bw'oti tonsuubira kutuula ngoba kwegamba waliwo ebintu by'otansuubiramu omusajja muyinza okuba nga muli mu lukiiko mwogera n'awanika ati okugulu yes kati ebyo bikolwa nene mu bigambo waliwo bye sikusuubira kwogera kati nze tegusuulwa ndi kansala ne bwe nsinkana bakama bange mu byobufuzi waliwo ne debate zesobola gendamu osanga nyina kyenzimanyiiko ne siza level yange n'oyo gwe mba njogera naye n'olwekyo mu bigambo bye His Excellency agamba alina ebibuuzo bye yamubuuzanga naye ng'alimu engeri y'okudaalimba mu ngeri y'okwogera n'omuntu ng'alinga alina bye yeesigaliza alimu okubuusabuusa alimu okuwewa okupimaapima mu interview yennyini eya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu now era ye mu bigambo byagamba bwe yamalirizaawo ne bamaliriza n'agenda mu maaso ogwo omulundi bwe guvaako ayina omulundi omulala mu bbanga siryawala nnyo bwe baali bamubuuza ku kya Nuupu n'agamba nti eri pate yange nga nagamba nti pate yiye nze nagiwolereza ne bw'olaba okubeerawo nze nagiwolereza Medad Sseggona kali amaggwa bwongo bwange okugiteekawo okuva ng'etandika buno butabi we buli nze mbulaba era ayina be yali ayogera nabo abeewaabwe ebusiro bakiikirira n'agamba nti
Nuupu yenze bwongo bwange singa teyalinze baali bagitwala obutambi weebuli bino njogera nga njogera kusinziira ku bwino era ne mwetegereza bulungi awo ne tuvaawo tuli fenna ayina waabuuza nti mwabaŋŋamba ku Nuupu bwe twali mu mambuka ndozaaluwa nga gavuga mu kooti ani yaliyo nga baliwo of course bonna tewali yaliyo n'agamba nti kati mwe mugamba Nuupu nze naliyo nga gavuga lwaki mwadduka mirundi mingi nze mwetegereza n'ogusembayo gw'oyogerako gwe tugenda okwogerako kuli kubadde kwanjula gwe tugenda okwogerako okw'okugamba nti bw'amalayo ebisanja ebibiri pulezidenti agenda kuva Busiro yenze oyo ye Honorable Sseggona Medad nga bw'agamba kati wenyingiriramu endaba yange ey'obuntu kuli kubadde kwanjula now nga munnamateeka yali badde akimanyi bulungi omukulembeze wa Nuupu bamulonda na kutegeeragana Mwamayanja leero ennaku z'omwezi ziri mmeka leero 12 ennaku z'omwezi ziri 11 olwaleero lwennyini ebaddeyo olukiiko olunene lwe tujja okwogerako ebaddeyo tabamiruka wa Nuupu olwaleero nga olwaleero lwennyini tabamiruka oyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yasaba okulondebwa okubeera ku bukulembeze obwo naye tewabadde amuvuganya ekitegeeza nti process ya mazima na bwenkanya ya demokrasiya wabeera kubeerawo avuganya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu era ne yali jeeyo empapula n'olwokuba tumukkiririzaamu tewali yajjeeyo n'abalala nga Jo Ssenyonyi n'abalala bavuganyiziddwa ne babadde babagamba bategeeragane pointi gyengezaako okulaga nti okulonda abakulembeze ba Nuupu balondebwa mu kalulu nga buli omu waali ng'olwaleero neeke bwebadde eriwo ekyo Honorable Sseggona akimanyi bulungi bw'agamba nti agenda kuddako oluvannyuma lw'ebisanja ebibiri ensonga yange esooka eri emu tuli mu kafubo ak'amaanyi nga tuwandiisa abavubuka bagenda mu kalulu ensonga z'amaanyi abavubuka abaffe bonna babalemeseza okwewandiisa naddala kasita abanga wa Nuupu okwewandiisa lutalo tuli mu kaseera kwolwo waayogeredde ng'ekitebe kyaffe kirumbibwa emirundi 3 kumpi buli wiiki tuli mu kaseera ng'abaana baffe basibe tuli mu kaseera ne be baalonda ba MP nga Honorable Nalukoola ekooti emujjayo mu ngeri etategeereka tuli mu kaseera ng'ekibiina kyaffe kitiisibwatiisibwa ku mukago ogwa iPod tuli mu kaseera nga drone zikima abantu zibatwala ne tamanyaako mayitire n'olwekyo Honorable Sseggona wabadde in order okuleeta ensonga ez'emyaka 10 kuba ayogera ku bisanja bibiri oli in order Honorable Sseggona okwogera ku nsonga ekitono nnyo ensonga ezo nga za myaka 10 nga nokwata entebe Nuupu yawangula akalulu n'etakwata ntebe kulayira n'ozibuuka ensonga nga munnamateeka omukugu gwe tusibiddeko olukoba ku by'abaana baffe bonna Nowa Mutwe Edi Mutwe bonna abali mu kkomera nga tukulinze nga looyo omukugu gwe kwe tusibidde olukoba ez'okuwamba abantu obyogera mu kaseera nga Kibalama asitudde enkundi bw'agenda mu kooti nga gweze ensonga z'oyogerako mu nsonga abaana baffe abavubuka tebali mu kubawandiisa mu nsonga ababaka nga babajjayo
wadde bawangudde nga nalukoola mu nsonga buli lunaku nga balumba ekitebe kyaffe entakera ne bakuba amasasi abantu bafuna obuvune mu nsonga nga tetwetaaya nga twesiga ggwe Honorable Medard Segona omukugu mu mateeka nga tetunakwata na ntebe lwaki otukungula gw'okugamba nti ebisanja binaggwako ebibiri nga twali mu kalulu emyaka 5 ne tuwangula ne tutalayira gw'otugamba ebisanja bibiri oli mu kutukungula mu kaseera kano obukugu bwo we twali badde tubwetaagira ennyo okulaba ng'ensolo tugikwata. Kulumayanja oli Muganda kyatandika ddi nga mutaayiza ku kizigo ng'ensolo mugirengera kweri ku kizigo kweri ne mutandika oluyombo lw'okugamba nti nze ntwala eddiba nze ntwala amayembe nze ntwala ensikya nze ngenda okutwala oluuyi luli omutwe ogulidde emirundi ebiri omulundi oguddako omutwe nze ngulya ninga mutaayiza wali embogo enkambo kamala n'otandika okuleeta emboozi bwetyo. Honorable Segona nga munnamateeka omukugu ng'okitandika otya okuleeta emboozi ku kizigo okuli ensolo mu myezi bwezi mu wiiki mwoyogerera mwe muli olukiiko lwa NEC mu wiiki mwoyogerera Kibalama mwasitulidde enkundi mu wiiki mwoyogerera bajjayo foomu ez'okwewandiisa mu kaseera ak'akazigizigi ng'otandika otya okuleeta ensonga ez'ekikola bwe kityo. Ekigendererwa kyo kibaaki ye emboozi gye twali badde tuwulira twali badde tumusuubiramu bukugu bwe nti mu kaseera nga kano abajjayo foomu bazizzeeyo bwe bati abanaakaayana tubakole bwe tuti tubagewo amateeka agagenda okugonjoola abantu bano update eri bweti ku nsonga zino na zino na zino we twetaagira obukugu bwo oli mu nsonga zagamba nti embogo oba ensolo eri ku kizigo we tugikwatira nze ntwala kino onaatwala kino. Obuyinza obw'okusikira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwa Nuupu si bwenga muntu otandika otyo tuleetera ensonga za mukadde waffe Nadduli nti bwe twali mu Kasaka n'ozireeta mu kaseera nga kano n'olwekyo nze mu kulaba okwange ensonga naziwulidde nezamazeemu amaanyi nabadde sizisuubira kibanga mupiira Arsenal ne Man U muzannya omupiira guno naye ng'oli agamba nti okwata ne guli oguddako nze nnyina okuba penalty sooka omalirize guno ebyo ebira bijja kwekola byokka ekira si gwe weeronda bannayuganda be bakulonda gwe tosobola kuva eyo n'ogamba ng'oluvannyuma lw'ebisanja bibiri yenze oyawukana otya ne Jjajja Museveni mwawukanira wa mukwesooka n'okweronda mbu gwogenda okikwatamu oluvannyuma lw'emyaka 10 gwogenda okikwatamu gwoweka gwaliwo wayogedde ne baani ate nawe natenja kukubuuliza nti olukiiko lwatuulawa olwasalawo nti singa Kyagulanyi ebisanja bibiri biggwako ye yakwatamu constitution empya etannaba kuyita etannaba kubeera gazetted olukiiko lwasalawo nti omuntu abeere mu kifo ebisanja bibiri newadde constitution eyo tennayita kye baali bagamba oteeka okuba owangudde kikyentegeeza nze tegusulwa bwe mbeera kansala LC5 owa KCCA nga nawangula nenziramu nempangula ekisanja ekirala sidda nina genda ku kifo kirala oba ne bwe mpangulayo kimu ne bampangula
ne wayitawo akaseera ne nziramu n'empangula ebisanja byange bibiri biba bikoze eki biba biwedde naye ze ensonga naali badde ndowooza na Honorable Sseggona Medad kutubuulira constitution yaffe empya etuuseewa kawaayiro kyakagisibye kubanga wali amaanyi ge ze ensonga ze naali badde muwuliramu nga nnyonnyola kubanga tuwangudde ne tetwalayira we naali badde ndaba nti awayongerera amaanyi oba ogenda mu kooti y'ensi yonna oba eya Afirika oba eya East Africa oba okuleeta akakunizo konna kaazudde si nsonga zagamba nti oyo bw'ovaako His Excellence nze nzirako nze saamutegedde saagala mutegeera saamuwagidde engeri gye yaleeseemu ensonga ezo omutima bwe yazireeteddemu ne timing mwe yazireetedde yabadde si yeyo gye musuubiramu naye nga gwe mu kulowooza okwengeri wamulabyemu yabadde abyogera abitegeeza Honorable Sseggona ebbanga lye mulabidde Medad buli we mulaba ng'ali soba ng'ali level headed ng'ali objective simutwalira mu bantu abo abayinza okwogera ebintu nga basaaga busaazi ne kuba kusaaga eyo si ensonga gye basaagiramu tali mu bantu b'embuusabuusa nti asobola okwogera ebintu nga tabitegeeza abitegeeza abimanyi yakigenderedde okubyogera era abikkiririzaamu n'olwekyo suubira nti yabadde asaaga yabadde akitegeeza kyeyabadde ayogera yabadde akitegeeza yenkolera yeemu ey'abanne besikyayagala kwogerako abagambanga nti abantu abamu beetaaga kusomesa abantu abamu beetaaga kuyigiriza beetaaga kukulemberwa bukulemberwa abantu abamu beetaaga kukulemberwa mulina okukkiriza abantu abamu tubakulembere nga mwe mukulemberwa bukulemberwa ntugamba nti mu parliament oli namba emu gw'okulembera kakati ekyo bani boyogerako abeetaaga okulemberwa nabani abogera bakulembere bwe tujja wano mu nuupu oli mu namba 2 kati bani boyogerako okulembera kati enjogera eyo eyina engeri gyefaanaganamu ey'okwegulumiza ey'okuba nti oli yalaba nti ali more deserving mu NUP oli namba 2 ate ogamba nti abantu abamu beetaaga kukulembera bukulemberwa ani oyo gw'ogamba otegeeza ki mu parliament gwo bakulembera mpozi ng'oyagala kwata kya Nabbanja kubanga parliament ekulembebwa ayali badde nga D3 ye D3 ye speaker kati mu parliament mulimu tiimu 2 ezina bakapiteeni side emu yeri mu government ye NRM side endala ye opposition kati oludda olwa opposition yali alukulira oludda olwa government Nabbanja nga yalukulira kati kapiteeni weno Nabbanja oweri yeye kati naye ng'owulira era ogamba budedda abantu abamu twetaaga obba kulembera kati ng'olinga ogamba nti oyagala n'enamba ya Nabbanja ogikulembere ayagala zonna zitwale lumu oyagala zonna zitwale lumu kubanga saidi yeri Nabbanja yagikulira gwe naawe okulira yeeno kati mwe ababiri refali ye speaker bukyali badde kakati gwe naye toli mu mativu ne mu nuupu era oli mu namba 2 ne buli kaseera ogamba nti abantu abamu beetaaga kulembera batugoberere batukkiririzeemu ndaba kati bwe mbigatta bintabulira ddala kyoyogerako kyennyini kinkaluubiriza kati mu buufu bwe mutooka eyo enjogera eyo yeya Honorable Medad Sseggona mwe yayogeredde okusinziira timing ebizibu bye tulimu tumusuubira obukugu bwe okuba nti abwolesa atuyamba kaseera kano nadda mu by'okwogera ku by'ensonga
eziri myaka 10 mu maaso. Yes sir. Kale kino kimulekawa kuba nalabye omuliro mungi ku social media awo n'okubaganya ebirowoozo kungi nnyo ye nga ye Medad kubanga kyawooza abantu amatu. Tekimuleka walungi aliyo omu ku bantu Nuupu bwe twagenda mu parliament tulina abaka 57 57 waliwo abazannyi ab'enkizo ba senior players abazannyi abo ab'enkizo abalina experience bano abalaku balina okuyigira kubanga Honorable Ssenyonyi ye ayiseewo buyisi n'akamalayo akalimi naye yali muzannyi mupya ng'oyinza okulowooza talina bulungi experience naye okusinziira omupiira gw'azannye azannyira ddala omupiira omutima gwo gumalayo n'akubira ddala ng'alinga bali. Now tulina abazannyi abaali experienced nga baaliyo mu parliament abazannyi nga Honorable Namboze abazannyi nga Oweekitiibwa Mpuuga abazannyi nga Muwanga Kivumbi abazannyi Aisha Kabanda wadde gwali mulundi gwe gusooka ne alimu abo abali experienced basiniya abasobola ogusamba abazannyi nga Medad Segona akali amagwa abazannyi ababagwa mu kkowa eryo kati bano abalala bayigire kuli kati bw'ogamba nti kimuleseewa mulimu omuzannyi nga kati olaba mulimu abazannyi nga bw'olaba Goret Namugga ng'avudde mu championship najja ne Goret y'omu ku bazannyi abasambye omupiira sezoni eno ntegezo gwa parliament Goret Namugga y'omu ku bazannyi abasambidde ddala omupiira n'abalala abakyala bafunyemu ebizibu kati bw'otunuliranga abakyala bafunye nnyo ebizibu by'obulwadde Malende yafunemu ebizibu by'obulwadde ono omukyalo ono Owekasanda Nabagabe olaba nti yali badde asama naye yafunamu obuzibu bw'obulwadde Honorable Namboze yafunamu obuzibu bw'obulwadde obw'enjawulo obw'enjawulo kati abo n'obasonyiwa naye nga mulimu n'abazannyi abalaba olaba nti ye first time yaabwe ne badde bagezaako niye badde ogamba nti kino kireseewa Medad Segona Honorable Medad Segona musambi ali ku ddala lyansi yonna ne mulimu omuzannyi nga ye Messi ne bw'aba ali ku kisaawe akuwa 40% nebeerayo Namugga ng'ate yakuwa 100% wadde si w'amaanyi ng'oli kati bw'oba osamba omupiira ng'oli coach oyagala omuzannyi akuwa 100%. Mulimu omuzannyi nga ye Messi ne bw'aba akuwa 40 ku kisaawe nebeerayo oli ng'ayina 50 nenga yonna agikuwa ng'ate akyali muto kati Namugga akyali muzannyi muto myaka 22 actually Namugga 19 ngamba mu nsi y'omupiira kino nkyogera mu context y'omupiira ye muzannyi ayingira ng'ali mu myaka 19 ninga ate akuwa 100% n'osangayo oli kati nga Medad nga teye mukugu nnyo nenga ate akuwa 40 in terms of okwewaayo wali teeza nti bwe weyinga bwoti kono kulaba nga Namugga akugasiza nnyo okusinga akali amaggwa. Yes era nga mu ndaba eyange nga bw'ojjako Ssenyonyi nga Loopu addako aba Namugga mu ranking eyange abeera Namugga mu kusamba omupiira ne bano bonna basamba ne omutima mwe tukyogerera nti kimulekawa nti yali badde olwalo yeewaayo nnyo kubanga senior mumanyi ali knowledgeable ali informed ali skilled ali seasoned akikola tiimu yonna yali badde eddukira ku ye n'abazannyi abalala abali mu tiimu endala b'ebibiina be bagamba basamba nze ndabira ddala asobola n'okuba outmatchinga ne tuva nga naffe tugumira ku ye bino byonna mbyogera lwakuba kino kye yagambye nti yaddako wadde right yeske kaseera okwogera ebyo omuntu gwe tumanyi nti oteeba goolo n'enywa refali n'agamba tenywedde n'agamba tenywedde n'okwata penalty n'oteeba refali n'agamba nti egenze mu VAR katugyetegereze
ate gwe n'ogamba mbu penalty eziddako nze nyina ozikuba oyo bw'amala ebbiri nze nyina ozikuba mukyakayana nti amunage refali ono kakati refali biki byogira kyefali biki onagamba nti ate eddako nze njikuba kati saamutegeredde ddala ebigendererwa bye bikyambuze bikyambuze kale nga tumuvuddeko awo waliwo ekifaananyi ekitambula sayidi z'emitiyana eyo ekyomukyala baagala kigenda maaso n'okutambula kubanga nzize ndaba awo nga baagala yagamba nti ye munupu mwanyweredde era tajja kuvaamu n'ekifaananyi kyatandise okutambula nga kiraga nti ate oba oli awo yamaze dde okubabulirira abenup yamaze dde okwesogga ekibiina kya democratic front eky'omwami Mpuuga yabalikulidde yabakubye eddoli yagaa nti munedda kipandepande bitambula omwo mu mitiyana mwamanya gye tulina okubeera abenkanya tulina okubeera abeesimbu nga twogera ku nsonga zino nze ndaba y'ebintu eyange tulina okubeera abeesimbu Joyce Baagala ayina ensonga ze ng'omuntu n'ensonga gy'oŋŋamba yeey'okwabulira NUP ensonga gy'oŋŋamba yeey'ebipande mu ndaba eyange nze wano wennyimiridde tewali bujulizi bwonna bulaga nti Baagala yavudde mu NUP obujulizi obw'enkukunala obwasalibwawo kye bayita okrossinga flow okrossinga flow kitegeeza okuva mu kibiina ekirala kudda mu kirala ssemateeka akkiriza ng'ebula omwaka gumu era akaseera ako bwe kaatuuka abaagala okukyusa baakyusa abaasala nga ba Honorable Ssemujju Nganda ne bava mu FDC ne basala ne bagenda mu PFF naffe ne tufuna abapya abaasala eddiiro nga NUP yasinga okusayininga abazannyi abangi ate abalungi ku folo ya parliament wadde sipiika bwe yali asoma ffe teyatusoma ninga NUP yeyingiza abazannyi abawerera ddala okuva mu FDC okuva mu DP n'embiira byonna era ne basala eddiiro ne beesogga NUP tukwatagana kati bwe basala n'abalala bagenda mu bibiina ebirala ekibiina ekyogerwako kati kyetwogerwako ekya DF ekya Honorable Mpuuga Democratic Front yes kyatwala abaka ba parliament bano bana be basala eddiiro be nalaba ku record asooka yeekenyine mwene mwami Mpuuga Honorable Mpuuga n'ayingira n'ava mu NUP n'agenda mu Democratic Alliance Front yes omulala Honorable Abedi Bwanika niyasala n'akola ki n'agenda omulala ye mukyalo ono w'e Masaka amwerabira erinnya oba oyo omukyalo w'e Masaka atwala Masaka awo bamuyita oba Nakandi oba yani oyo mukyalo Juliet Nakakandi Juliet Nakakandi ndoza yoyo oyo ne waakusa Nakakandi Juliet omulala yasala yono w'Entebe yoba yembwate kamwa gundi ani Kakembo Jimmy Kakembo Jimmy ya Kakembo Jimmy ono w'Entebe wano ow'Entebe naye oba yembwate kamwa oyo w'Entebe oyo Kakembo be babana mwagamba nnya temwali muli ya Joyce Baagala temwali mu Baagala tiryalimu ekitegeeza nti teyasala kuva mu kibiina kya NUP kugenda mu kibiina kirala ekyo kitegeeza nti wa NUP kyekitegeeza kyekitegeeza kati bano abakuba ebipande bamulanga kira olowooza bani ababiri emabega abasasanyi pande mu constituency nga balaga nti kakati amaze okwesogga Democratic Front tekikola makulu gonna muntu kugaana kugenda mu DF n'asala eddiiro n'akuba bulungi ebipande ng'ensi yonna emulaba n'agaana okukikola n'asigala mu NUP n'atasigala mu NUP n'agenda akimayo ne foomu ez'okulaga obwetaavu bw'okwesimba ku kadi ya NUP ate n'amala n'akuba ebipande nga tebya DF logic eba sirabawo logic yawo tewali logic tewali n'akatono tewali nsonga lwaki agaana okuva mu NUP agende mu DF n'asigala mu NUP n'agenda n'ajayo n'empapula ezo eziraga okuyaayaana okusigaza ekifo kye ate n'akeera ekiro ate n'akuba ebipande sirabawo
tebigatta yes kindeetera okulowooza nti si yeye si yabikubye si yabikubye okay sinaba kwogerako naye soogera naye ne logic esuggestinga nti si yeye tekikola makulu mwe mayanja omuntu n'agaana ogenda mu DF kuba yali badde agenda ayina eddembe lyogenda era nakuba bulungi ebipande ate n'asigala mu nuupu ate n'alaga nti aggyeyo foomu eziyayaana okusigaza ekifo kye ate ekiro ate n'akuba ebipande si yeye bw'abanga mwami Mpuuga mu kufuna ebitaano baagala yakkaanya naye era ebigambo ne bigwera bibimu ku ebyo ebyamuleetera okuba nti mu nuupu bamukubamu ebituli n'okumubuusabuusa bw'abanga yasigala n'anywerera ku ye mu bitaano bino kuba tutume bulungi tiri abamu awukana ku mwami Mpuuga bangi nnyo nga tebaali mikwano gye lwaki ate yalemereddwa okuba nga amwegattako mu Democratic Front anti omuntu tabanga nte badde baŋŋamba nti ente bw'eba esala ekkubo ng'ovuga emmotoka oba ekidduka kyonna ente tedda mabega esigale ku nnumba egenda mu maaso kyekimu ku bisolo ente teringa mbu oba kapa nti esobola okuba ekyukira bw'eti naw naye omuntu talinga nte mu kaseera akayinza okuba yali ku sayidi eri ate mu kaseera kano naaba nga ali ku sayidi eno ne kati nga sayidi eno ng'ate ali sayidi eno nti mu mateeka eddalu balipima nti wakoledde omusango omuntu yagudde eddalu yakola omusango naye nga sayidi eri egeza kugamba insanity nti omuntu waffe yali yagudde eddalu ng'obwongo bukyuseemu amateeka gatunulya mu kaseera ako omulalu w'oku kyalo singa amateeka gakizuula nti we yatemera omuntu yali mulamu omusango guba gumukwata kati gwe mayanja wano kooli wano oli mulamu ne bw'oba wezza omusango osobola genda mu kooti n'ogamba nali mulalu nali sitegeera bulungi mu kaseera ako nekyali kintembye ye mu kaseera ako era kyolina okukakasa nti mu kaseera ako kennyini waddiza omusango wali mu mbeera ki kati sayidi yeri erina okulwana ogamba munedda yali mulamu tukwatagana bulungi kubanga babala mu kaseera ako waguddiza wali mulamu wali mulalu ye muntu bwe bamujajinga kati ayinza okuba baagala nga mu kaseera ako yali sayidi eri kyetubala mu kaseera kano aba ayimiridde atya mu kaseera kano aliwa kubanga okuzza omusango gwonna oguddiza mu stages esatu stage esooka kwe kufuna ekirowoozo ekyokwagala okutta omuntu okubba oba okumenya amateeka kiba kirowoozo kyo mu bwongo at that level teri ayinza kuwaabira kubanga kiri mu bulowoozo byo oyagala kubba banka kati bagenda kuvunaana musango ki kikyali mu birowoozo byo feeza ey'okubiri kwe kuteekateeka otuukiriza ekyo kye walowoozezza ye feeza ey'okubiri ogula ejjambiya oba ogula asidi gy'ogenda okuteeka muli okuteekateeka by'ogenda okweyambisa ye feeza ey'okubiri kati feeza eyo ey'okubiri etera kuba nayo nzibu nnyo yakakasa kubanga singa mbe n'ebyuma byange ebimenya kufulu nga nyina ebyuma byange ebimenya kufulu kati gwe nongwamu ntigenda kumenya luggi lwo kati mba sinaweta ku luggi lwo ntambula mpita mu kkubo nonkwata bw'otwala mu kooti onvunaana ki nga ofunye ekigendero ky'okulumenya oba tonalumenya oli mu nteekateeka mpitawo oba njolekera ku luggi lwo okutte n'oguuma obagalidde oguuma ogumenya kufulu kati nonkwatira awo waliwo poliisi kyeyita nti twamukutte ng'ateeberezebwa okuzza omusango anti nteeberezebwa kati nkukutte nga oteeberezebwa okuba nti obadde ogenda menya kufulu yange wali poliisi kyegamba eba ekutangira butakola musango era terina era kyekusiba
bakutangira butangisi tebane musango bakuchaji yaba bakona musango bakuvuna madde tujja batwala mu kooti tewali nti ono twamukutte nga tutebereza tagana kuzza omusango ate guli yogo teguliyo era kyovola bakusibira waka no ba confined ya obokusako mukadukulu ne bamalade bakuta naye tebasobola kusamba musango bade zabulyo mmanyi nti bamusimba mu maaso g'omulamuzi tiseba omulamuzi ono gw'olaba twamukutte nga tumutebereza okuzza omusango gundi ne gundi ne gundi ne gundi okuggyako kye babagamba obadde oteekateeka tukwatagana neera omusango tegusobola kukola ki kuwera okuggyako emisango egirala ng'egy'obutujju n'emirala egyo emisango giri mu kategole endala tukwatagana era amateeka ku luli amakadde mabegako nga tebanakola amendment ng'omuntu okusanga n'otiisatiisa omuntu aggravated robbery emmundu ne bagizuula nti si ya ddala kululi nga kiba kirala ne kati etteeka lyakyuka nti niwe kiba kiyuuni bino emundu by'ebiyuuni naye nga wandeetedde okutya nga ndebera ddala ogenda gikozesa nze ndowoozezza nti mundu ne babuwunga bwa muwogo noŋŋamba nti ono asidi bwe nkuyira bw'ati owedde era bakutwala nti omusango guka muvi nti weeyambisizza weapon esobola etiisa omuntu esobola okumukolako obulabe now stage kwe bakwatira omuntu yiya action nti olina okulindira ddala kufulumbe nga njimenya gamba nga n'okugimenya ogimenye nga n'okugimenya ngimenye ne kiba ekizibiti yes oba attempt kati weesobola okugirawo nti bankutte nga nkikiitana nayo si bwe kiri nga nkikiitana nayo kati awo wabeererawo omusango naye okuba okutte ekimagalo okunnumba oyolekera oti ku mulyango nekwata nga tonagutuukako tebakoda kufuna konna tosobola kunsanga mu trading center n'ogamba nti gwe nkukutte mubadde mutegeka okunziba leero ekiro kulina sibamanyi banno babiŋŋambye si musango kati kiba kizibu nnyo kiba kizibu ddala kiba kizibu nnyo singa baagala essaawa zino ayabulira kyeŋŋamba ti kati ebikolwa bye ebiddirira kuba ebikolwa tutunuulira ebikolwa bingi nnyo mu politics tukutunuulira ebigambo ebikuvaamu gwe ng'omuntu kuba tosobola tugamba nti gwe oli wa nuupu nnyo nogira mu t-shirt nga ya yero wali teriko baji ye nalemu nogira mu t-shirt nga ya yero gwe notugamba nti weerabidde ino sati busati sati busati kati eyo level comedy oyo ebikolwa byo mbotekamwa enayamba kakofiira kamyufu nasako gusati gwe sati ye nalemu nakunumba nalyoka akunumba kati eyo matobotobo eyo double color ye capsules oteekwa okutegeerekeka ebigambo ebikuvaamu ebigambo ebikuvaamu nga bwe bagamba juzi mu parliament bagamba nti okola ennongosereza ery'etteeka ly'amagye basiviliani bawolezeeyo kibi oba kirungi gwe n'ogamba nkyazeetegereza ensonga kati awo ebigambo ebikuvaamu biba tebikwatagana bulungi na mulamwa kwe tuli ebikolwa byo okusinziira ebifo muwoogenda biwettanira obufubo bw'obeeramu nga weeyokya akafubo ak'engeri yonna naye nga tewalyagadde tukategeere bani b'otambula nabo ebyo bituyamba okumanya wawoogwa osisinkana oponenti wammwe omukalubiriza kyenkana ki singa muba muli mu interview ku program eriyo abamu n'omuwulira kale enzikiriziganya naye byayogedde naye nolyoka oyokya bwati si mubi naye abamwetoolodde si mubi naye abamwetoolodde kasita otaliko okuvaamu ebigambo eby'ekikulanga ekyo ffe kati gatumanja
nenga tuzeeyo ku mulamwa Eh. Joyce baagala engeri gy'atambulamu Yes. nze ndaba ng'ali ku mulamwa for now kuba bw'aba agaanye ogenda mu kibiina kinaasigala nga wanoopu najjayo empapula ez'okwewandiisa then nkitwala nti ali mu layini olowooza tayinza kubanga agumirwa kaadi eno mu kaseera kano anti tosobola kumanya kubanga olwo ebigambibwa nti nno abadde yali amaze ebbanga ddene ku kitebe nga tajjaayo nga n'emirimu gy'ekibiina egikolebwa ku kitebe n'ebirala byonna by'enteekateeka za NUP batambudde bagenze eno bagenze eri nga tabyenyigiramu atandise kukomawo kati ekyo kituufu kugirira kati nenze mutunulira kaseera kano kati mutunulira kati kubanga tulina bakagabo tulina bajimerwanga abasalawo tulina ndoowo entebe gwe tuba twogerako tulina bano bonna bonna ate ye yabaawukanyeeko n'atabanga bo ye n'atabanga bo n'olwekyo kindeetera okulowooza nti ebikolwa bye kati afuba okuba nga abitambuliza mu layini entuufu waliwo kyeradde mbuuza nti singa omukyalo ono essaawa zino ayabulira Nuupu ng'akyabulira nti anze nkoze kitadde oba ngenze kwesimbawo independent oba ekintu kyonna kikosezaawa NUP era kigiyambirawa kigikosezaawa era kigiyambirawa singa baajabulidde one member buli lw'ofuirwa member tekyali badde kirungi okuggyako ng'okakasizza nti kati ofuukidde ddala tokyasobola kuddaabirizibwa beyond repair badde Nuupu kibiina kya ddembe kibiina ekiwuliriza kibiina ekitunulira ensonga era ekikkiriza nti abantu b'abantu okuggyako ng'oyo atuuse ku level nga bw'olaba omwana asobya ne waliwo level watuuka n'ogamba nti ne bw'ofanga tebakuleetanga wano omuzadde n'atuuka okwogera ekintu ekyo ku mwana we kiba kitegeeza nti amukomezaayo nnyo amutuuse nnyo wano nnyo amuwadde emikisa mingi naye agaanye kikitegeeza now memba w'ekibiina yenna okukifaako tekyali badde kirungi era buli muntu yenna badde Nuupu eringa famire gwe tosobola kudda eyo n'ogamba muze ekika nakivaamu temumbulya bya baganda bange bataata bakojja saagala kumanya ne bwe bafa kale ate oba ogudde eddalu kubanga gwava buvi mu ggulu n'ogwa kale taatawo yakunyiiza ate taatawo omuto ate ekika nakyo kyakunyiiza tebasobola kukunyiiza kika kyonna gwe tosobola kugamba nti okuva olwaleero mbawulira bulijjo mbu nze ntandisa ekika ekyange Junior mbuze ntandisa ekyange yali ayogera mu bwogezi kakati mbuze ntandisa ekyange kati awo eyo enkola teriiyo kikyentegeeza nti ye ng'omuntu bammemba beetaaga ekibiina kubanga ekibiina famire kitegeeza nti mwenna muyina endowooza y'emu muyina entegeera y'emu muyina ebiruubirwa bye bimu mulwana kyekimu mwenna mwagala kufuna ekyo niyo omwana abawaggukako awo kati nze ndi mukatuliki omwana nawaguka nagamba nti nze ndokose ndokose n'obula ekyokumukolera ate nakulaga nti mumalirivu nnyo oba omwana omuwala ng'otudde awo ebintu biraba bulala n'aleeta omuvubuka asibye n'obulasita ate no asibye obulasita ndokale akulesibye obulala omusajja wano famire zibaddewo ng'omuntu najja ng'omwana muwala n'akuleeta muwala munne kati n'ogamba kati gwe nkuzaawulukuse nkutadde okuggyako ng'omuntu atuuseeyo n'ekyo Nuupu nayo famire nga buli muntu yenna bwe yeetaaga famire ne bammemba ffe bammemba ba Nuupu bwe twetaaga famire yaffe n'olwekyo ensonga ziteekwa kuba zirandaze nnyo nga zituuse nnyo oli okugamba nti ekika nkivuddemu n'ekika nekikuvaamu Nuupu erimu abantu bali soba bawuliriza n'olwekyo kyendowooza nti memba yenna okuggyako ng'atuuse ku level eyigamba nti nze ngenze ne mu famire eri eyatta kitange gyendaze babaddewo nga balaba akagabo balwanga n'atuukira ddala ku level n'ekitali ekyo ndowooza aba akyasobola okuwulirizibwa
baagala yesimbiddwako bande bwe bavuganya ku kaadi okuli 5 okuli n'omukyala mukwano gwange Nabbosa abasatu bano kubanga be bavuganya ennyo okusingira ddala olowooza omukyala ono baagala alina mikisa gyenkana ki okusigala ng'anywezezza kaadi ye NUP ekyo nkirekedde bantu b'emitiyana abantu b'emitiyana bajja kulonda oyo gwe balowooza akola ki abasaanira oyo yenyini gwe balowooza nti abasaanira kati abo abasatu abantu b'emitiyana gwe banaalonda yajja okubeera oyo akola ki alabika okuba nti akola ki agwanidde kuba kati abantu b'emitiyana bamanyi bulungi oyo abajjaamu asobola okutwala ebirowoozo byabwe mu lukiiko olukulu olw'ekibuga mu lukiiko olukulu olw'eggwanga epaliamenti kale akade kaffe keeko katuweddeko akolwaleero byetwogedde byebyo ne Mwamito Gusuula sebo nkunyongera okwebaza kulo kutufiisizanga akade nojja ne twogeramuko wano ensonga sebo bo bali kulambulula oba olyawo ebibeera mu mitwe gy'abannayuganda nga beebuuza ne buli ojja nobako nebyoyogera wano n'okulambulula oba olyawo bafuna ekyokuddibwamu sebo tweyanza nnyo tweyanzeege kale nozeka tubalekerere wano tubaagaliza akaseera akalungi agagenze Geoffrey Mayanja mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa pijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.